singa obeera ng'olina edduuka nga waleeta ebintu okuva ebweru nga tonnasasula misolo nosanga abataddeko siiru okola ki? Osasula ne babijjawo. Bebe Kulu kwata ssente za Gravitos. Kati Bebe Kulu naye avudde Mwami Museveni. Anaamutunuulira butunuulizi ngeno bamuwemula. Bebe Kulu lumba Mwami Museveni omugambe nti please watugamba ssente ogenda zituwa abasajja bampemula ssente za gundi. Emmanja eyo wagyagadde we yali amuyita yamuyitira ku TikTok. Nedda anti kati gwe kyolina kyenjagala omanye kiri kimu. Gwe bw'oba toyagala eyo emmanja naawe wennyini awulira togyagala. Kubiriza Bebe Kulu asasula oli onajja bivaako ebyokuba. Amusasule ye baateesa alina musasula dde. Ebyo kakati nga bamaze omulimu tebaagumala. Baagumala naye baali bagenda baateesa batya. Kati kyoba obuuza Bebe Kulu. Emmanja gundi gyabanja Gravity nga awemula omusajja nga awemula n'abaana. Ate bwabanga bwe bakubanja nga tebakuwemudde tosasula. Bawemulani n'asasula. Buli omu alina bw'akola ebintu. Okwegeraageranya ku Kyagulanyi ennyumba gye yazimba, ennyumba ya Kyagulanyi yagizimba mu 1998. Kandi yagizimba kati gwe ozimbye leero mu 2026 ogyegeraageranyako. Ejjoogo eyo nedda teriba jjoogo oba oyolesa butategeera. It's like olwaleero singa omuli avaayo n'agamba nti asamba nnyo omupiira asinga Pere. Nga Pere yagusamba nga tebamusasula okusasula tekuliiwo ssente nga zino ezirimu. Abantu be bamwerabira ne bagamba nti mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Sente ate omugagga okyotante akati nkugamba bwenti bw'oba oyagala abantu bakutegeere ntotegeera kitono oba oyagala abantu bakutegeere ntotegeera weegeraageranyizanga ku mulembe ogutali gugwo. Ojja kusanga omuntu nga ali ku 5 ku 10 e Kampala ng'avuma omuntu ali ku eka 4 mu kyalo. Ojja kusanga omuntu ng'asula mu apartment ya kakadde kamu n'ekitundu omwezi ng'avuma Sewanyana ali mu nnyumba ya bisenge 2 nga ali kapoloti ka 5 ku 5. Ojja okusangira omuntu abafaananako ng'abavubuka abavunula endusu b'empulira ng'avuma Kyagulanyi nazima ennyumba eriga ya Kyagulanyi. Kye tukola we stop the watch oba the clock. Bw'eba etambula akalimi ne tukakwatira wamu ne tubuuza ali Kyagulanyi ennyumba eyo gy'oyogerako ogiraba ti naawe gye wazimbye oba wazimbye efaananyi tyesinga neyiye nti oti oba yenkana neyiye netugamba nikatuze emyaka emabega we yagizimbira ye naawe baleeta akafaananyiko we wazimbira olabe wali otunulanga akawondoliro kawondoliro tokamanyi kati bw'oba okaagala kabeera nnyo ku nkoko bakasala nnyo ku nkoko womala ogimaanya bwoti osalako kano akantu akabeera ku ntingiri waliwo n'akalala emabega k'osalako kakati oli bw'aba atunula okwegeraageranya ku Kyagulanyi ennyumba gye yazimba ennyumba ya Kyagulanyi yagizimba mu 1998 kandi yagizimba kati gwe ozimbye leero mu 2026 ogyegeraageranyako. Ejjoogo eyo nedda teriba jjoogo oba oyolesa butategeera. It's like olwaleero singa omuli avaayo n'agamba nti asamba nnyo omupiira asinga Pere nga Pere yagusamba nga tebamusasula okusasula tekuliiwo ssente nga zino ezirimu. Abantu be bamwerabira ne bagamba nti kakati abantu abalabye bw'obanga naawe ayagala okuvuganya
era ovuganyiza ku yiye ate gwogamba nti gwosinga kitegeeza oli musiru. Lwaki tozimba eyo ne bagamba ennyumba buli omu naye neyeganyiza ku yo nungi. Olaba olwaleero ennyumba gye bagamba esi gye babadde bakyatenda obulungi eya hamu teri kigo baba nedda nti ate opapa nnyo nga sigwo kireese nze gye ŋŋamba gye bagamba esinga obulungi eyo bw'aba yagirinayo girina naye gye bagamba esinga obulungi eri eggaba wansi eyo gye bagamba eri ku mazzi erina erikana n'ekisaawe ky'ennyonyi naki nagirabako nungi nagirabako okutali mulungi nungi kakati bw'otuuka ebbunga eryekkubo lyokwata bwoti nga tonatuuka ate eggabe kugweno ggaba nokkirirawo eri naye bayitawo mama erinnya lyerabire weerabiza eryawo nyokwako akantu owulire ngejje kakati era naye ennyumba eyo tayinza kwegeraageranya ku yakyagulanyi yazimba yiye nekyagulanyi alina yiye kati oyo ye muntu ategeera era bw'onalaba omusajja ojja kulaba Amerika bw'eba ezimba ebizimbe ebiwanvu biri mu Amerika omwo tobimalamu naye n'ensi eyitibwa United Arab Emirates ezimba ebizimbe ebiwanvu kuba oteeka n'ensi eyitibwa Singapore bazimba ebizimbe ebiwanvu naye kubona tekuli yegeraageranya ku munne buli omu asimba bibye naye kati kyekireetera bano okwegeraageranya ku mwami Kyagulanyi kubanga nabo bakimanyi nti yabasinga kati nabo baagala musinga gwosobola okwegeraageranya gwosinga oba olina amagezi naye ate bw'omala okumanya nti no bw'obanga ozimba enju ne weegeraageranya ku y'omuntu kitegeeza okkiriza nti akusinga kakati awo toyongerako motion ogikomyawo omwana ono yeepikira nnyo Kyagulanyi nedda anti toyinza kwepikira gwosinga akusinga gweweepikira bw'oyagala kugamba nti no kakati Manchester United eyinza okugenda mu liigi nti nja kufiira ku Crystal Palace ate kisoboka agamba Man City Arsenal Liverpool ze yeepimwa nazo kati omuntu bw'aba alina omugezi bwe yali badde akola kyekitawanya gravity bwetategeera kikinene kyowebudde ekyo mbali nga mubuuziza kitawanya oli nze kyendaba naawe olina kyola mukana nze ebintu byenjogera tebanfunira bifunire ne oba tebaŋŋamba nti funa substitute ya kino oba gravity mukambwe ayinza okusanga nze mwana wange nina ebintu byenalimu byesikyali abasajja bayaayi anti nze siri muyaaye kati ajja kugenda abirere bayaaye banne nze tajja kukunyola yakanyola bameka asooka anyole eyamulidde ebukadde ebitaano tutambula ne banaffe abalugave abakofantfusira tugamba nti nogwe wenna ekifuba nga kikutawaanya olina ekifo ekiraakira ekifo ekitakutuka okuba emyasi senyiga atakuggwako wekwate lugave tukitwala nti buli kaseera ofeekeera olinga alina asima olinga alina alage olinga alina biki bwegenda bugenzi ku dduuka obagambe nti bannange njagala lugave kopu sirapu bwagamba nti tamulina mukwate etayi benyindo mukube engumi ku biyinde omugambe nti lwaki obulwa eddagala erisobola okujuna abantu abaana bavudde ku masomero nga balina ebifuba abaana bavudde ku somero nga balina senyiga gwe tukubuuza lugave tomulina okola ki wano edduuka oliggale tugaa nti eddagala lino lyakakasibwa National Drug Authority lwalibera eggwanga genda awatekula ebintu bya Uganda ate gwe ali mu ggwanga Uganda genda ku pharmacy kuli okumpi oba drugshop ekuli okumpi bajjukize bw'oba ogula lugave coffee syrup and fruit syrup weekakase nti kyogula kyekyo kubanga yatongozebwa National Drug Authority mwabali ebweru mukimanyi bulungi manyi munamwe mukooya muli bakujjukiza lugave coffee and fruit syrup bisangibwa awatundibwa ebintu bya bannayuganda bonna n'olwekyo bwe kituuka butuusi bagambe njagala lugave bajja mukuwa bw'ababa tebamulina nabo kuba tukujukiza ne lugave abo asosira gwe wenna inawulira omuliro mu lubuto ofuna ekikeeto waliwo bano bwengenda emanju girani ate bwengenda ngira kakiri bukiringi nga bwambuzi jangu wefunire lugave habo gundi alusa sira ojja kuba ng'oterera bulungi nnyo ova ku bino mbwate omanyi alusa yangulabi nze bwendya olubuto luba bukkirira ojja kutuuka ekiseera ng'omunjwedde kacupa kano nga gwobabuuza nti temwatereddemu ku kinzaali kyayi temujja ssaako ntangawuza ennaku zino bana mumpe ku kamulali nga ne kamulali otandika n'omununa bulungi butto onywa munywi butto ye baba okoza bukozi ng'amotoka akati lugave abo asosera kugenda mu pharmacy kuli okumpi ba drugshop kuli okumpi
obirenga omugula gwali ebweru ggwanga genda atukira ebintu bya Uganda ate nga tukakasa nti eddagala lino lyakakasibwa kitongole kya National Drug Authority. Bajjukize nti aba drug shops aba pharmacy mwegendereze nnyo era mwekengere nnyo omuguzi okujjaawo akubuuza eddagala lya Lugave nga tolirina ojja kumubendegera ekyoba okola genda bugenzi oliteekemu wajjira okulibuuza olirina olimuwe kubanga tewaliwo kikuguzaawo pharmacy nga tolina Lugave. Oyagala kutta abantu nze bwe ngamba ndi mukube engumi ku biyimbe mba mukyabo toba mukyabo kale that aside sente zatabudde abayimbi abayimbira ekyo nakimanya kuba Gravity agamba Bebe Cool ojja kumpa sente zange Bebe Cool agasinafuna sente naye nina oyogere kyati nina kyendaba kati Gravity akola wa Bebe Cool bwe yamusayininga nasuka mukozi wa Bebe Cool bwe yamusayininga bwaba mukozi wa gumigize sente zibula information gye nnina ono yabala kintu gwe nagamba wayi nina kyembala tanjo alina project eriwo naye tumweteeketeekeko tumanyi tuyinza okufunayo nengende ewagganja kale mujja kukola naye kansooka embawo ekoze sente zenfunye oba nfunye obukadde nga 5 kagatone muwaako 10 Focus n'afuna 5 nendyako 10 ne tugabana kati ganja ngendo musaba endala amulindeeko sinnafuna sente naye bwe nazifuna nja zibawo kakati bano babanja Bebe nakulirongoze kali Bebe yasayininga ani yabagamba mujje tukole yasayininga bano abayimbi kati ate ogambye nti ani eyeeteeka kwani nti kamweteekeko manye nze ebigambo byoyogera mwentandikire okunnyonnyolera nti ani kubona yeeteeka ku munne olwo aba amwetaddeko kasita kiba ndi wasayininga yeba contract kiba kyategeeraganwako so kakati Bebe muntu wange nnyo naye akwata essente z'agundi emmanja eyo wagyagadde we yali amuyita yamuyitira ku tikitoko nedda anti kati gwe kyolina kyenjagala omanye kiri kimu gwe bw'oba toyagala eyo emmanja naawe wenyini awulira togyagala kubiriza Bebe Cool basasula oli onajja bivaako ebyomusasule yabateesa alina musasula ebyo kakati nga bamaze omulimu bagumala naye baali bagenda bateesa batya kati kyoba obuuza emmanja gundi gyabanja Gravity ngaawe muli omusajja ngaawe mulanda ate bwabanga nga tebakuwemudde tosasula bawe mulani n'asasula buli omu alina bwakola ebintu kakati nze ndiwa nga bwolabye nti nze bwe ŋŋenda ku dduuka ndi njagala Lugave n'atabaawo ekyenkola okimanyi kiki n'omwasa akalina naye nga bonna abagula ebintu bwe bakola nze kati yenkola yange oli ye Gravity bw'aba abanja sente ze n'akubanjira ebbanga bwekyatumala kulonda kati myezi emeka tugenda mu 5 kati gwe tosasula ate oli you don't communicate even is that the way gye balina okubanja sebo tewaliwo nkola gye bateekawo mu babanjira omuntu abanja mu ngeri yonna gye basobola okubanjamu n'owulira nga kikuvudde mu kifaananyi ogamba kansasula omusajja yakawemula ebiwemuro bina ajja kwongera ebirala 6 n'ogamba nti kamuwe sente waliwo oli akusanga nga buli lwakusanga akuswaliza mu bandi ng'akubanja ekivamu ne bakugamba naye gwe ogamba ngaomusajja akuleekaanira biki lwaki tumuwa sente ze n'okivaako kati ebyo byonna byonna bijja mu ngeri bweti bw'omanya nti buli lwenkwata mu kituli kino waliyo akantu akanfumita okola otya okwewala akantu ako okufumita lwakolontoka tewereega naye awo kati nkoze ekyo nga njagala kukuba ngumi ku kiyimba oyenga tolirina andi nze nkumanyi oyo omusajja yakola eddagala aji wakola eddagala bannaani temulimu wadde n'akalaakati ate eddobuzi nga likyuse nnyo Lugave kakati ekintu kiri kimu businga okwata oba mu nsawo nga mulimu akakufumita ojjayo ki singa okozesa omuntu n'otamusasula n'akuvuma n'akuwemula okola ki singa mwana w'omutwala ku ssomero ng'abanjibwa fees ne bamuzza okola ki
singa obeera ng'olina edduuka nga waleeta ebintu okuva ebweru nga tonnasasula misolo nosanga abataddeko siiru okola ki? osasula ne babijjawo. Bebekulu kwata ssente za Gravitos. Kati Bebekulu naye avudde Mwami Museveni. Anaamutunuulira butunuulizi ngeno bamuwemula. Bebekulu lumba Mwami Museveni omugambe nti please watugamba nti ssente ogenda zituwa abasajja bampemula batandise kumpemula finally ate no tannaba Gravity nja muwa amagezi ebyo byonna byonna bebije alinde Bebekulu ng'alina omukolo kwali ageze okuyimbira ku mukolo ajje ku Bebekulu microphone agambe Bebekulu nti ku zino ze bakusasudde empaako sooka ompeko amuwe akubewo bweri Bebekulu kimukubi Gravity agende empola aye katomumanyi Gravity yewe bibi tomanyi ajjo agende empola mu bantu amanyi bayita Bebekulu mumanyi naye gwe rudde kumulaba nedda Bebekulu oyo ajja munogola waggulu gyali abenga koza analinya katerofu egwa zino ze basiba abamenya mutwe gulofu gundi Gravity bwajja okukola Gravity ekikulu byonna nkyenjagala omanye nti Bebekulu tagamba nti teyakozesanya yabagamba mulinde ngenda bawasindiza kakati omuntu bw'aba alina obwetaavu bwe njagala tutegere ebintu bino omuntu bw'akola Bebekulu musajja musiraamu bw'oba musiraamu bakugamba nti omuntu bw'akola omulimu omusasula entuyo tezinnakala entuyo zaakala kati kuzikona nfuufu bannange tumubeere benkanya Gravity tebanja ssente zo Gravity ni mabega wo banja ssente zo oba wakola singa babali bagamba nti wakola ekyo kirala nedda amazima gaba mazima ekyo kifaanana nga gwe kati wano w'oli n'omala okulanga Lugave n'atakuwa n'akugamba mbw ate lindako wiikendi ingala ezitali wiikendi nanga ndowooza musiraamu mutuufu nyati oyo gye Lugave kyalina mugerageranya na munugi mugerageranya na munugi bannange munugi tetusobola kupanga najja n'abeera meya wa wano mu Kampala nedda mbajagala n'abeera meya wa Kampala munugi yakoze obulungi obutagambika nze n'okola obubi ate gwe nkwagaza ki munugi gwendiko gwe bw'ofuna n'oteeka mu bwawa bw'olya enkoko bw'olyaki kati ontamye nange yaŋŋambye nti njagala ogula ennyama n'enkota y'ettooke gwawula alina embigula tosabutabigula nkumanyi nze munugi kati kyenkumanyiiko nebambuuza ki kyomanyi kojja kagati talya bubi bw'osalawo omugulira emmere tomugulira ebijanja oba okula bijanja bitajja bbiri waffe tebangayo kinu nze lumu wali ojagalitwali kugundi ku national theatre kaagati mugamba owa njagala bakuwa ekyokulya namusanga sebo ku nkoko ennene ate nemugamba ze sirina nkoko nnene ng'olya enkoko ate nze tewagambye nti ndi nedda nze tobalaba munugi antegeera nnyo antegeera bubi gwalowooza singa nfaanana bwe nti wekimanyi nti oluusi waliwo gye tuyita muziza buto banenge mune musajja affe tukutuumiddeko nyo mugere enjawulo gayi wakisaambisaamu nosanga wano omuntu nga yakulira Kampala ng'ayisa bubi abantu be Kampala naye ate ali emitala ne bunaayira ate takumanyi takulabangako physically ninayo ne mukwano gwange naye bamuyita Rogers Dungu mwami Rogers Dungu kulamusizza munnange ndi eno ensi bampembejjera eno bwe batyo kati gende wa mwami Rogers nesigale wamu basobola okugamba nti bw'obeera mukwano gwa gundi kati nze bwe ndi mukwano gwo kati ganja ananzita kubanga ate wammamba tumiddeko mwenna abali abantu abali ebweru abatolabira ebweru tumatumiddeko nyo naye abantu babagambye nti no bicycle kiki ate wakabi nnyo kati abantu bonna kakati bwe twogerera baleeta nankani oba gundi mwakitupoolunagende okuwasa ani gundi SB4 naye SB4 yanejjako bwejji ndoza muna yatuuka we bamuwambaatira manye SB4 ze bwebawejja ate kati omukazi yavuddeyo ayomba agamba yatandise kubyogera mu ngeri SB4 oba ali wannamutebe abeereyo oli anti mwannyinaze ate ffenna tuli beebugereri ate yamuzaala mukulu nga yazaala mukulu gwanga ffe tetufaayo ono ye gwe batalabanga mukulu
kesi bifo tebamulabanga mukulu ye bamulaba muto bamulaba bebi anti naye bamulaba mukulu ate omuta avamu abalongo afumbirwa SB yali mufumbirwa singa yali muto wamma wofunira emirembe kiyinza okuba nga alina omumwa bifo beera wofunira emirembe abeere wa mwanyinaze wamma lwembeja kintu kyo nedda nze njagala gundi namuteri naye yakiwembejja nzi bwempulira bagamba mwana we omwana oli asobola ne bwaba takuzaala naye ng'alaba nti embeera gy'olimu omukazi akumazeeko ennyama yeetaaga okuwembejja kati namutebi awembejja ng'omuzadde gwolooza kyogamba nti namutebi bayambye bonna baana be ate omukazi ayamba bonna batadde mu mbeera ennungi baana be namutebi yamba SB4 Antaira agamba ayitiriza Anitaira yemotoka namuwa ya redi eraga kisimo kwano tebakugamba nga bagambye abantu bagambye mukwano kati oyagala kuŋŋamba nti nno bendera ya Nuupu eraga mukwano nnyo gwe mukwano gwe tutuyina bendera ya gundi onaani Mubaraka eraga mukwano mukwano ku mmere kakati nze nokugamba bwenti bw'abanga gundi alaga mukwano kakati nga gundi ategedde bamuwadde emmotoka kati gundi agule ye gyalowooza amugulire eya green bw'ate bagulirako musajja yekka wabagamba mbu yatuzaala waki tatugulira ffenna wamugulira aliya nange agulire kawuka kati gundi anteera awoomawa omukyo gwe bazaalira abalongo ate anti ngamba namutebi amwagaza ki yamuzaala mwana we yazaala SB4 era gwe singa anteera wali tomala ku SB4 mirembe mama teyandikatuzegamba mwanyinaze teyandisimusegamba ate nga lavu ya mama yesinga omuzadde yasinga nze njagala maama omuzadde wansuso kati SB4 ayimba atya kyayimba omuzadde wansuso nze njagala namutebi kakubulire ekintu kimu mama fiina naye omukyalo oyo omulaba omutima gw'omulungi ate bino beboogera asimanya biki mama fiina ayamba buyambi abalina nze yampako ku ssente olunaku lwe namusooka omusisinkana nampa emitwalo agatamumanyi Silivia gwomwogerako nze mumanyi tukuba kyabazaala gerere lwakuba ekitibwa kyagwe naye kyabazaala eyo gye tuva nkulagirire akati n'olwekyo omutima gw'abantu abaveeyo kati nange ndowooza ogwanga okulaba gy'oli ekituufu tebava mu bantu baabwe tova mu muntu gw'oyagala oli bw'oba akusanyudde aba akusanyudde n'olwekyo Silivia yamba muki mutabani we nze akugamba ndi weebulya nti kyabazaala yenva yamba SB4 mu mbeera yonna bw'oba omulabye nti Anataira yali amubonyaabonya mukumeekume sembeza omuntu kuba ekiwe mukisa omulungi nti Silivia Namutebi mukazi muganda abaganda basembeza abantu bayamba abantu tebagala muntu abonaabona SB4 toseguka ku 0752 bicycle kick akutuukako wonna wooli ate bicycle kick bw'omukozesa oba okubi ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu oba ogolodde emisuwa ate n'okuba nti notandise okunyulula emisuwa gyonna wakolaki n'obeera nga oyimirira bwoti ng'olinga standi ya tripod n'olwekyo tebakugamba nti ate ovudde ejjinja mu tawuni wabadde oyingira nalufeenya ate amasanyaze ne gavaako lwatuuse embikko bakugambye nti ate tuddeyo tugende paka walukuba nga tokyasobola nedda jangu ofune bicycle kick namba ogifunye 0752 432 okube target okube zilala okube buli kimu kyonna mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel
ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806. Gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange.